Katutandika omwezi guno omupya njagala okujjukiza bannaffe mwenna abandyagadde okwetaba ku program abanoonya nga musinziira wano wamu n'abali ebweru w'eggwanga nti kisoboka bulungi kye mulina okukola mukube ku nnamba y'essimu eyo gye mulaba wansi so okubeera nti tufuna obubaka bwammwe ate nammwe abali ebweru w'eggwanga njagala okubajjukiza musobola okuweereza vidiyo zammwe n'ebifaananyi yogera bye weetaaga ekika ky'omuntu gwe weetaaga obisindike ku nnamba y'essimu eya WhatsApp tujja kuba tukufuna bulungi. Nze Philip Kagokuya nti mbatuusaako program abanoonya nga tetunnatandika program kansooke ekulageko ebimu ku program abanoonya. It was called the Christian Reformed Church. When natandika okusabira okugenda okusabanga. When nasanga omwana mulenzi oyo Keresi Swagat, he was a photographer. Endabika y'omukyala erina kubeera eti? Endabika y'omukyala siri nnyo muddugavu nnyo naye nga omukyala aba alina okuba nga si muddugavu era nnyo alina okuba nga mweruyeru n'omweru. Lwaki ayagala omwami nga naye tayogera? Anti ayagala babeere nga banaasobola okukwatagana obulungi kwegamba nga ebintu byabwe babikola nga bategeeragana bulungi. Waliwo enjogera egamba nti omukwano ogwannamaddala tegufa ku myaka. Michael Muwonge agamba nti yeetaaga omukyala anaamwagala nga wankulaakulana yetafuddeeyo ku myaka gye. Olwaleero ojja kulaba mwana gw'ojja kufuna n'onoowalira ajja kuzika. Simanyi kye wankola buli bwebosikasika wenna wakuguka ku mapeso nyiganyiga wenna n'obukakamu kafesa matobuta basimbi tuute wammami mugambe you took my breath away. Amannya gange mpitibwa Muwonge Mike. Neddira engabi ensamba nga nina emyaka 24. Mbadde nina omulimu gwe mbadde nkola nga wa bulaza wange wa sitowa kale shiwali gwa dduuka nga mbadde nzize ku pulogulaamu nga noonya omuntu omutuufu gwe naabeera naye ntandikira ku myaka 25 mukudda waggulu naye eky'emyaka mbadde sigenda nnyo waggulu kwesalirawo okugamba nti ogenda okukoma laavu teriko myaka. Mbadde nnyo fosinze nnyo ku mawanga sigenda kugamba nti njagala waati naye nga njagala omuntu alishiwala ow'amazima atali muyaaye ate nga omulimu mbadde njagala nga alinawo nange era kubanga njagala omuntu ng'akola ate nga nange nkola. Ekifuula ow'enjawulo? Ekinfuula ow'enjawulo basajja abalala babavubuka ku bavubuka abalala mbadde sirigamba nti nzize lwagamba nti noonya ono n'oli. Mbadde nzize mu muti omutuufu era nga nsobola kugamba amazima ga Katonda neesobola ate nga n'omuntu gwenjagala okugenda naye nga muntu mutuufu. Ebyokwekebeza nga tobikoonyeeko ebyobulamu? Ebyobulamu omuntu yenna anajja ndi mwetegefu okwekebeza okugenda ku musaayi nga era nga naye mutuufu okwekebeza okugenda ku musaayi. Ekyo kye mbadde nyimiriddeko sikirinamu kutya kwonna. Biki ebikusanyusa mu biseera byo eby'eddembe? Ebiseera byange ebinsanyusa eby'eddembe njagala nnyo omupiira mu biseera byange eby'eddembe era bwe ba wiikendi ng'eyo ngendako ne bannange ekifo ekyo kibadde kinsanyusa okulaba omupiira. Okusamba nkumanyi. Endabika y'omukyala erina kubeera eti? Endabika y'omukyala siri nnyo muddugavu nnyo naye nga omukyala aba alina okuba nga si muddugavu era nnyo alina okuba nga mweruyeru n'omweru. Abanneetaaze bonna essimu zange ze zino wammanga
esooka eya Airtel eri 0757 49 0498, endala eya MTN eri 077 66 58 493. Onowalira ajja kuzika Emabega w'omusajja omuwanguzi wabaayo omukyala omukozi. Janati Nabukeera agamba nti yeetaaga omwami gw'anaabeera naye asobole okubeera nti amukulaakulanya. Baby onondekera yanni kuba nalosoosi byogenze mazima nensigalawo nga nkaaba ng'obimaze ondeso nkyaye walayidde n'okumba ne pasi ng'olinzirira olibowenze kati nze nakikola ntya ng'ondese n'okolyeyo omukwano gwenzize ntangirira ng'odibazoyiyawo kati ngumya Amanya gange nze Tendo Frank nga mbiridde Makerere nga ndi wano ku nsonga za muwala wange ono Nabukeera Janati. Nabukeera Janati ono muwala wa senga wange era nga tukuze naye kwegamba nga muwala mulungi era nga emirimu agikola bulungi, muwala alina empisa nnungi, asomyeko kati kwegamba bwakuze n'okujja nga alaba banne okuyita ku programu eno nga bafunye bannaabwe kwegamba naye kwegamba muli era nga akuzaako ne mabbali nagamba waayi nange nandyagadde omuntu gwembeera naye kubanga emirimu agikola bulungi, yakukukambya enviiri, amanyi okusiba bulungi enviiri, muyonjo ewaka, emirimu gy'ewaka gyonna agimanyi bulungi, amanyi okuwaata n'asiba emmere kwegamba era ng'olaba mu butuufu naye yeetaaga akole ki abeereko ne munne. Janati obuzibu asinze busangawa? Janati kale obuzibu asinze obusanga nti engeri gy'atayogera ate kati oluusi abantu abamu bano aboogera be basinze okuba nga oluusi baagala omwettanira naye ate nga twandyagadde nga nawe omuzadde tewandyagadde kuba mwana wo mu wantu ewatali watuufu ng'ate tuzze tulaba ku programu abantu bafuna abantu ne bagenda mu mikono emituufu tugana naffe twandyagadde omuntu n'avaayo n'atwala muwala waffe mu mikono emituufu. Janati mutubuulize kayina emyaka emeka? Janati ayina emyaka 25. Yeetaaga omwami nga ayina bisaanyizo ki? Kati Janati omwami gw'ayagala ayagala omwami omweru, mwami nga mweru, mwami muwanvu, ayagala omwami nga si munene nnyo, mutonotono, ng'ate ali wakati w'emyaka 3 n'okudda wansi. Era yeeyonja mukyala muyonjo nnyo, emirimu gyonna agikola bulungi kwegamba era mutuufu yeetaaga omwami naye n'avaayo nga naye atwala omuntu gw'alaba nga naye amugyamu omwami nga naye wabuvunaanyizibwa butuufu gwajja muwa ekisinga obulungi ajja mufuula obuvunaanyizibwa naye n'omuweesa ekitiibwa. Janati alinayo abaana babiri? Janati talinayo mwana n'omu. Lwaki ayagala omwami nga naye tayogera? Anti ayagala babeere nga banaasobola okukwatagana obulungi kwegamba nga ebintu byabwe babikola nga bategeeragana bulungi. Bw'ayagala kino kyamugamba muna amutegeera mangu so okufuna ate omuntu anaddawo ate okusooka okuyiga bya olulimi lwe kiyinza okumubeerera ekizibu so bw'afuna wano atayogera munne kimwanguyira. Yandyagadde basookere ku ki? Kyeyandyagadde okusookerako omwami bw'aba nga atuuse omusaayi bagukebere. Bwe beekebera omusaayi bulungi nga balyoke okusinga nga mutono, muwanvu, mweru. Omusaayi nga mulungi ajja kuba mwetegefu ogenda naye.
amusuubiremu biki? Asuubiramu omuwa ekisinga obulungi kwega omukwano oteekako akamwenyu bagisikusakisa wagalira dda ayagala amuzalireyo ku baana kwegamba n'okumulabirira kwegamba mulabise bulungi nga naawe era bw'omulaba walabika kwegamba n'omwami amuteeke ku mutindo gwenyini nga gwaliko gw'olaba. Janati ono amwetaaze ajja kuba ku namba y'essimu eri 0752 83 23 33. Amwetaaze enamba y'essimu gy'alina okubako, oba ayinza okuba ne ku 0705 36 88 44 0752 83 23 33 esooka, oba ayinza okuba ne ku 0705 36 88 44. Janati ajja kuba amufuna bulungi. Katumulemu katono nnyo tukomawo.